Omubaka Francis Butebizaake agamba nti Acol yasasuddwa gavumenti okumutuusaako obulumbaganyi era ono agamba nti teyasobodde kubeera nga addiza Acol olw'ensonga nti ye yabadde amulabanga muna opposition munne era amulabanga muna FDC kati nga tasobola kubeera nga amuddiza era yawadde ensonga nti singa yaweze nti singa yabadde wa security yalibadde alaba skills yandibadde amulagako kuwaaka munnange okusinziira ku biriwo bw'otunuulira statement ya Zaake nti wayinza okubawo possibility nti omubaka Acol yabadde asasuddwa gavumenti okumutuusaako obulumbaganyi. Kati okusinziira ku Zaake yagamba nti yasabye busabe Acol amuviire mu kifo kye we yabadde atudde naye munnange yagenze okulaba omusajja ng'atabuka amufukirira eŋŋuumi, ekintu kyagamba nti kino kikakasa nti yabadde asasuddwa era yabadde buwenduzi. Yamusabye busabye yamuviire mu kifo kye nti munnange wano wembadde ntudde era wano wesinzira okubuuza nti Acol yabadde atuddewa mu ntandikwa ya bino byonna. Palamenti bwe baba ngaliwo footage oyo kubanga tusobola okuba nga mulimu cameras eza palamenti zonga zo zi CCTV nezino ezatukwatidde ebifaananyi byetwalabye, tusooke tulabe mu kiseera ekyo Acol yabadde atuddewa era yavudde atya eri okujja okutuula eno ewavudde ebizibu bino byonna. Ekisooka nti tukimanyi nti mu palamenti kale opposition etula side yaayo ne NRM etula side yaayo, kati kiba kitegeeza nti kiyinza okubeera ekizibu ate owa NRM okuviira gye mu opposition era bwe wabaawo ekintu kyonna kyagala okutuusibwa ku bwa opposition kiba kitegeeza kiba kirina okuyisibwa era mu babaka ba opposition. Kakati Acol being nti muna FDC kiba kitegeeza nti Gen. Museveni tuddayo ku byayogera yagamba nti aba FDC ateesanabo bulungi, aba UPC n'ebibiina ebirala naye NUP yekyakoze eki yekyamulemye. Kakati awo okusinziira kale ku allegation Zaake zaakola agamba nti Acol yasasuddwa gavumenti. Kakati awo twebuuliza nti Acol yabadde atuddewa mu ntandikwa era yazze atya okubeera ng'atuula wano, yazze atya era lwaki ava mu FDC eyemulugunyizibwako, lwaki? Kale kwegamba ebyo byonna munange ebibuuzo byolina okubeera nga weebuuza. Ekisooka yabadde atuddewa, yazze leeti kiki? Byonna tulina okuba nga tubimanya oba bwabadde busungu bwa ttumbiizi. Kakati munange omubaka ono owa Mityana municipality Francis Butebizaake awadde ensonga lwaki teyasobodde kuddiza, teyasobodde kukola kibayita fight back nga Clark MP Anthony Acol amufukirira ebikonde emirundi egiwererako ddala paka munnange oli agudde ku ttaka lunaku olwokusatu wali mu palamenti nga palamenti naakubeera nga eyisa biiru namutayiika ey'emmwanyi Coffee Bill 2024 obutambi tubulabye bwonna nga butambula era buli omu ayogera kiki. Naye Zaake ku kitanda gyali wali ensambya mu ddwaliro Mothers Kevin Wing gyali eno gyeweereddwa ekitanda oluvannyuma lw'enjega eyabaddewo. Zaake atutegeeza nti yabadde tasobola kubeera ng'amuddiza, yagambye yabadde tasobola kubeera ng'amuddiza kubanga akimanyi bulungi nnyo nti omubaka Acol muna Forum for Democratic Change FDC era
yagambye tageti ye teyabadde Akol, ye yabazidde azze ku nsonga ndala nga tategetinga ba opposition banne. Kino ne kikulaga nti already ensolima temulaba ensolima nti already ne opposition webali naye already nga kasente bakola ki, mulina okuteekawo kino, muyiseewo kino. Kakati munnange ye yabadde atunulidde ba security ababadde bayigidde mu palamenti nga bwe bakikola mu kuggyawo egirimiti. Zakeera yagambye nti yabadde yagenzeko mu jimu ku lunaku olwokubiri, yagenze ku lunaku lwakubiri, ku lwokusatu n'agenda mu palamenti ne bannange. Kubanga kati bw'ogenda mu jimu ku lunaku olwokubiri kitegeeza genda kuba ne Nakanyama ng'akuluma. Nakanyama abeera akuluma aba tulina maanyi. Tetumanyi oba abadde agenda mu jimu ebbanga lyonna, naye yagenze ku lwakubiri era yabadde akimanyi bulungi nnyo nti wagenda kubeerawo enjega ku lunaku olwokusatu nga eyaliwo Septemba 2017 nga ababaka ba opposition bawakanya egirimiti. Era mu kiseera ekyo abasirikale abali batambadde uniform bwe batyo basalako palamenti, basalako chambers za palamenti ne balako kubeera nga bakasuka ababaka ba palamenti aba opposition wabweru n'okubayisa obubi. Kakati n'agamba nti ye yategedde nti enjega eno egenda kugwawo era bagenda kuba balwagana omulabe omuli n'amagye, poliisi, Special Forces Command SFC, kubanga emirundi mingi bano tebakola emirimu gyabwe gye balina kubeera nga bakola egy'okubeera nga bakuma bannayuganda n'ebintu byabwe, okuliko okubeera nga ate bwe batyo bakakkana ku bannayuganda ne bakyojjanya. Kati Akol singa nti yabadde security operative, singa yabadde wa security, yalibadde alaba skills ezazaake, yalibadde muganda wange yerwanako 1212 naye okwewoma kuli part of skill. Okwewoma nawe batuzizaayo wakibata self defense nga kati bena munaye tebyakoze eki tetwabirabye, naye singa ekale yabadde oba wa security kuba ye yagambye talwanyisa ba opposition banne. Kati Zaake bw'atyo n'agamba story yalibadde yanjawulo nnyo, yalibadde different singa yalazeeko ku skill mu self defense, story yalibadde different. Zaake agamba nti mu palamenti ey'11 yafuna ebizibu bingi nnyo ne Committee of Rules, Privileges and Discipline emirundi 3 ku allegations eza misconduct. Era kino munange kyamuviirako n'okubeera nti yagobwa kuba commissioner. Kati agamba nti oba oli awo ajja kgenda mu mbuga z'amateeka awaabe ku kino ekyabaddewo, kubanga munnange kirabika mu palamenti ye bamufuula panchi bag baagala okubeera nga bamukuba buli kaseera. Wabula Zaake agamba nti ye mu palamenti bamulaba ng'omuntu omubi, bamulaba ng'omuntu omubi nti era singa yagezezzaako kubanga azzaayo awe baalitandikidde nti yalibadde omubi, biri byonna baalibadde babireka ne bagamba naye ate naawe wazzizaayo, kiba kitegeeza kakati awo munnange nti yabadde alina kubeera nga asirika era nga abeera cool, tazzaayo, kubanga munnange ye nkoko njeru bamulaba mangu nti bamulaba ng'omuntu omubi mu palamenti. Naye agambye nti bino byonna bijja kugenda mu kooti, kubanga okusinziira ku civil and criminal cases eziyinza okubeera nga zinnyonnyolwa nti abamanyi amateeka basobola okunnyonnyola okusinziira ku misango nga bagikola kye bagirambika.
egya assault n'egyokuva mu buntu oba inhuman treatment aga nti Akol agenda kuba atwalibwa mu kkooti z'amateeka avunaanibwe. Kakati Zaake agamba nti aimproving nga tali bubi nnyo era bwe batyo bakubeera nga bamusiibula oyinza n'okubanga bw'obuulirira bino ng'asiibuddwa nti baddokita basobodde okubeera nga bamuwa painkillers ne basobola obulimu bwe buli wansi w'ensingo ye n'amatu. Kale munnange bwatyo n'ategeeza nti oba oli awo bamulabanga engoma nti buli ayagala gwakuba mu paalamenti bwe wabaawo ensonga yonna ereetawo oba obunkenke nti Zaake yabeerawo okubeera nga akubwa. Naye agamba nti oba oli awo abo abamutulugunya baagala afuna ebizibu kubanga buli we bamukuba bakuba mutwe oba baagala agwe eddalu. Zaake yagamba tewabeera baagala agwe eddalu. Omubaka Akol yeyanukudde dda era byeyanukudde muganda wange byakwebwana bwebwanyi era bino munnange mu mboozi zaffe eziddako oba mu mboozi eddako mu maaso awo ojja kuba obiwulira bulungi nnyo akawunfu nakagga n'engeri gye yeewaanyeemu muganda wange anti kibojjera ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo